Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekyala likinga video kati olunaku olwaleero njagadde tutunuulire ng'omuntu agenda okweyambulula olina kweyambululira wa? Ng'omuntu agenda okweyambulula olina kweyambululira mu kifo ki? Oba olina ng'omuntu agenda okunaaba eddagala erikuggyako ebintu eby'enjawulo oteekeddwa ddinaabira wa? Era oteekeddwa ddinaabira mu kifo ki? Kyenjagadde olunaku olwaleero tutunuulire ekintu ekyo kuba bangi mumbuuza nnyo okunaabira eddagala nteekeddwa ddinaabira wa? Eddagala ndinaabire wa? Kati njagadde olunaku olwaleero kubuulire ebifo ebituufu mw'oteekeddwa okunaabira eddagala eryo ly'obeera ofunye naddala erikuggyako ebyo ebintu ebitali birungi wamu n'Lye Mikisa. Ntandise naawe gwe ow'ewaka ofunye eddagala bulungi nnyo okugeza kayayaana olweza biki byonna ddagala erya buli kika nga naddala ng'oyagala kulaba nti onaaba ku ddagala obeera Lye Mikisa oba erikuggyako ebyo ebitali birungi. Kati gwe omuntu gw'ali ewaka kyenkusaba eddagala linaabira ebweru, tonaabira ddagala mu nnyumba. Tonaabira ddagala mu nnyumba, eddagala linaabira ebweru w'ennyumba. Osobola oddinaabira emmanju w'ennyumba, osobola oddinaabira emmanju w'ekinaabiro naye nga tonaabira ddagala mu nnyumba. Ate oba n'oddinaabira obunaabizi mu kinaabiro ky'ebweru nakyo si kirungi. Eddagala lyetaaga ddinaabira bweru, kwegamba ebweru w'ekinaabiro, emmanju w'ekinaabiro, emmanju w'ennyumba, emmanju w'ekiyungu, mu lusuku, ebbalibbali, kwegamba w'obeera ofunye awo okuliraana ewakaawo oba okuliraana ewaka wammwe naye nga tonaabira ddagala mu nnyumba si kirungi n'omulundi n'ogumu. Ekyo nkikubuulira. Ekintu ekirala kwekyo ndowooza mukitegedde mmwe abatera okumbuuza, kwekyo ndowooza mukitegedde mmwe abadde batera okumbuuza nga mwagala okunaabira eddagala mu nnyumba, mu binaabiro by'omu nnyumba, mu nnyumba si kirungi. Si kirungi n'omulundi n'ogumu. Kwegamba tonaabira ddagala mu nnyumba obeera tolina ky'okoze. Kuba onaabira eddagala mu nnyumba etegeeza by'obadde ogezako okuggyako, ekitegeeza obeera ogenda bireka ate mu nnyumba ate mw'ogenda okuddamu ate obeere ng'ogendayo okunaabirayo. Kati ebifo ebirala gye beeyambulira omanyi ebintu bino bya njawulo, mulimu ebizibu ebisukka oba ebizibu by'olina nga bisusse nga kyetaaga weeyambulire mu bifo eby'enjawulo. Si buli kizibu ky'obeera olina nti ojja kyeyambulira ewaka. Mulimu ebizibu agazibu ebibeera eby'amaanyi nga weetaaga byeyambulira mu bifo eby'enjawulo. Kati ebifo bino mwe batera okweyambulira bye bino. Ekisooka batera okweyambulira mu sitenseni. Sitenseni ndowooza muzitegeera oba amasaŋŋanzira. Tugayita amasaŋŋanzira, amakubo ago agabeera gayawukanamu naye makkati waago batera nnyo okweyambulirawo nnyo. Ky'oba olaba nti mu abakyala ab'embuto nabagamba nti buli wootuuka mu sitenseni naddala ezo ez'omu byalo, obukubo obwo mu byalo buli wootuuka we bugattira owali amakubo 3 oba amakubo 4 fuba okulaba nga toyita makkati g'olubuto. Si kirungi ow'olubuto kubuuka ddagala. Buli wobeera olubuto ng'otambuza bigere ng'otuuse mu bukubo bwe butyo, yita mabbali, toyita makkati mu sitensi, yita mabbali waayo, kijja kuba kirungi nnyo ku ggwe ow'olubuto. Kyekyo sitenseni ezo batera nnyo zeeyambuliramu. Ekintu ekirala mu kisaawe eky'omupiira namwo beeyambuliramu nnyo. Mu bisaawe ebyo ebisambibwamu omupiira nabo bamanyi okweyambuliramu. Tulaba sitenseni oba amasaŋŋanzira ne tulaba n'ekisaawe namwo beeyambuliramu. N'ekintu ekirala ewantu ewala batera okweyambulira mu bitoogo oba mu kitoogo, bayita mu bitoogo kuba bibeera bingi. Mu bitoogo namwo beeyambuliramu nnyo. Mu bitoogo ndowooza mubitegeera ebitoogo namwo beeyambuliramu bulungi nnyo. Ewantu ewalala we batera okweyambulira ku mwala, ne ku mwala beeyambulirako nnyo. Omwala gwe guba gutambuza amazzi nga gatambula. Tugeze enkuba etonnye amazzi gasigala nga gasigadde gakola ki? Ne gasigala nga gatambula. Ogwo gwe guyitibwa omwala. Ebifo ebyo eby'enjawulo beeyambulira ku bifo eby'enjawulo naye kisinziira bizibu ki by'olina, byenkana ki, buzito ki. Ky'oba olaba nti ebifo ebyo eby'enjawulo babyeyambuliramu n'okusinziira ekyo ekibeera kikusumbuwa amaanyi gaakyo. Kansuubire gwe wenna abadde yeetaaga okumanya ekintu ekyo
okitegedde bulungi nnyo nti ebifo bye nkubuulidde ebyo bye bifo ebinaabibwamu eddagala oba bye bifo ebyeyambulirwamu ng'omuntu bagenda kumuwambulula. Ebifo ebyo ebisinga bye batera okukozesa n'ebirala naye nga njigadde nkugireyokko ku ebyo ebyangu ebisookebwako. Ekikulu kya byonna si kirungi kunaabira ddagala mu nnyumba, kuba abasinga mubadde mwagala kumanya nti eddagala lino lirina kunaabibwawa mu nnyumba, likola ng'olinaabiddemu. Abasinga gye muligula eddagala babagamba nnyo nti tewali buzibu, naabira mu nnyumba, naye nga tekiba kikyamu, si kirungi kunaabira ddagala mu nnyumba. Ekyo nkibabuulira. Gye mutera oddigula babibagamba kuba nze mumbuulira nti gye naliguze bangambye naabire mu nnyumba tewali buzibu. Si kirungi kunaabira ddagala mu nnyumba, ekyo nkikubuulira, si kirungi. Ate n'ekirala, eddagala lino linaabira mu bifo ebyenjogedde ebyenjawulo. Nkugambye kisinziira bizibu by'olina. Oliko ebintu ebyenjawulo ebyo eby'amaanyi nga kikwetaagisa okugenda bakwambululeko ebintu, naye nga bakwambululirako mu sitenseni, mu kitoogo, mu kisaawe, kwegamba mu kifo ekyenjawulo naye nga si waka. Kali n'olwekyo mulimu byo nga byo oteekeddwa genda kubyeyambululirako mu bifo ebyenjawulo ku ebyo byenjogeddeko ebimu. Okitegedde bulungi nnyo. Nagezaako bibalaga otyo ebyo by'olaba ebyo, nagezaako balaga ebintu ebyo kwegamba nabisanga oli yali ava kweyambululirawo. Okitegedde bulungi nnyo, ndowooza obiraba nga bwe bifaanana. Kati n'olwekyo ky'oba olaba nti ebifo bino ebyenjawulo bamanyi okweyambululiramu nnyo. Lwakuba ffenna tuli mu kibuga, naye ebbali w'ekibuga bino ebintu biyitirivu nnyo, bibeera nnyo mu makubo agabeera geegatta agawukana ago agabeera 3 oba 4, batera nnyo okweyambululiramu nnyo. Kati n'olwekyo byebyo ebifo by'olina okweyambululiramu gwe wenna ayagala okunaaba ku ddagala. Okitegedde bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.